mugamba muti abalungi abeekuumira ku Ssenga Face 256 mbaaniriza ate nate olunaku olwaleero kansuubire muli bulungi mikwano gyange emirungi abeekuumirako olwaleero tugenda kulaba akafo w'osobola okuteeka olugalo oba n'osimba omukira omukazi n'asammula. Waliwo akafo mu mmana y'omukyala ke bayita prenatal sponge ayagala okukanoonyerezaako osobola okubeera ng'okola ki? Osobola okubeera ng'ogendako ku Google nawe n'okateekamu ojja kalaba akafo ke ngenda okwogerako olwaleero. Akafo ako koolaba ebiseera ebisinga baka ignoringa tebakawanya budde naye nga ke kamu ku kafo akakyasinza okubeeramu nav endings oba ke kamu ku kafo akakyasinza okubeeramu obwagazi bw'omukyala. I'm not saying nti kabitinga omusino nedda. Omusino because it's a world thing, it's a wide thing. It's not just kana akapati ke mulaba. Abatamanyi musino bwe gwakula osobola okugenda ku Ssenga Face 256 n'oteekamu omusino live ojja kuba olaba video eyo era ojja kuba otegeera omusino nga bwe gwakula kubanga nali ngusomesezzaako n'ebifaananyi ne tubi attachingako. Of course not ebifaananyi eby'emmana eyaddala but diagrams osobola okurelatingako. So akafo katugenda okusomako ako kasangibwawa. Olaba ekituli ky'emmana bw'oba oyingiddeyo bulungi nnyo bw'oti. Kati waliwo akafo akali wakati w'ekituli ky'emmana n'akafuluma namba 2. Akafo akali wakati w'ekituli ky'emmana n'ewafuluma namba 2 awo tugenda okubeera nga tusoma olwaleero. Bw'oba ozina omukyala nze nabagamba naddala mu abasajja abalina obusolo obutini mugenda ne mwagala nnyo okusonseka omukira eri munda ne muleka wano eno. Kati temutunuulira wantu wano wenjogedde ng'otunuulirawo wabweru naye ne woba okutte mukono n'ogupressingawo. But for example woba ozina omukazi ng'okozesa lugalo okwata egundi okwata olugalo n'oluyingiza mu mmana y'omukyala just kati nga wakayingira just boot no pressing kubanga emmana y'omukazi wabanga ayimye bulungi awantu wano bakisponje ekyo kisweringa like kigenamu omusayi ne kijjula ne kibeera nga kizimba. Kati obwagazi obubeerawo singa omuntu aba stimulatinzeewo bulungi dia wange nowe mindi asenako naye ebiseera ebisinga mu mwagala kwefubutika eyo munda kuyingira munda ogenda okunzika nga n'olusi bimukolayo bya kifalo omuntu tosoboladde musammuza kyokka nga singa oba stikinze ku kintu n'ogamba nti kampite wano munnange osobola okumusammuza bulungi nnyo n'anyumirwa ate naawe n'onyumirwa. Akati ekirala kyengendo bagamba baddiya bange abalungi olaba bw'oba ozina omukyala gwe ng'ozinisa mukira ntera nnyo okubagamba nti muyiga okuzinisa oba mwemanyiza okuzinisa ekitwe ky'omukira. Ekitwe ekyo kyolaba kitakulawo bulungi nnyo rather than okusonsekayo omukira gwonna kubanga omukira gukulimitinga gwe kyotamanya gukulimitinga n'obeera tosobola kuzina bulungi mukazi oba kubeera nga otuukawo oba ng'oyisaawo oba ng'oteekawo pressure gye weetaaga okuteekawo. Bw'oba ozina omukyala ng'omuzinisa kitwe naddala mu abalina ebitwe bino byolaba abantu Katonda be yatonda nga muli bulungi. Waliwo abasajja ngo embolo ye erina ekitwe kiringa ekitiko nga kiwera nga kirina grace ennene kirina omubiri omulungi nga bwe guba guzimbe gulabika bulungi naye nga tosobola nagukozesa tomanyi kyagukozesa gwe just imagine ng'oguyingizaayo bw'oti n'osika n'oddayo n'osika naye ng'ozinisa kitwe kyokka omanyi obuwoomi omukazi bw'asobola okufunaawo. Okusamula kuba kumpi nnyo nabagamba ebisamuza abakazi byanjawulo. Olwo omukazi gwogenda osanga nga ye ebimusamuza weetaaga kumutinkuula nnyo ne wabeerawo omukazi gwogenda okusanga nga ate ye ebimusamuza si wakutinkuula nnyo wabula nga kyogenda okubeera ng'omukola ekyangu ekigenda omwanguyira okubeera ng'asamula ng'olina okubeera ng'okwata mu kafo akamu nti bugere bw'obuba nga si bugere for example nti yo olina mukwata mugundi olina mukwata mu mikono mu bibatu waliwo abakyala nga bamatu waliwo abakyala nga banywanto z'amabeere waliwo abakyala nga ba musino buli omu alina w'omukwata. Abakazi bwe tuli it's not one book menu nti ffenna tukolako nti nze webanga kyebankola n'oli kyebamukola nedda buli omu alina ewali soft oba buli omu alina kye tuyita soft spot n'abasajja bwe guli. Kati bw'oba ng'omanyi nti gwendiringa naye olaba waliwo abakazi nga basamulira ku ddoboozi nga n'omuzina nga bw'omuwaaniriza oba nga bw'osiyiriza mu matuuge maama nze omukazi alinza okusamula mu bwangu ddala. Kati muyige okubeera nti osobola okunoonya omukyala akafo ako oba tokamanyi actually mukazi waba tatuukangako ku ntikko njagala olwaleero boddayo okagezeeko kugambye wakati w'akasolo okuba wakati w'emmana n'akafulumamu namba 2 wakati w'emmana n'ewafuluma namba 2 akafo akaako. Kati munda eno obanga tujjako skin kiringa kisponji ne wookwatawo obukwasi lugalo ssaawa zino obanga oba olina omukazi omugamba bebi sooko gye tewetaaga na romance nga n'oteekayo olugalo
just n'okwata kuno kungulu n'opressingawo kati n'obeera nga onyigawo bwoti like ng'olinga atakulawo naye ng'oapplyinzewo pressure ogenda kulaba ng'emmana etandise okuyiwa juice etandika okuyiikayiika yonna n'etandika okuba ng'olutobazi bulungi nnyo neeyiwa naawe n'ogiwulirako omuseera nti eyiye so mulekerawo okubeera ng'ompoleza nti omukazi nze senga nnemye okutuusa ku ntikko omukazi owange tanyumirwa omukazi munoonyo osanga obwagazi bwe buli awo nga gubadde tomanyi ogenda kubuzuula olaba omukazi bwakusamulira amazzi ogenda kubuzuula olaba omukazi bwakunnyaalira ogenda kubuzuula olaba omukazi bwakukolera ebyakabi naawe osiima ogamba alhamdulillah alhamdulillahi rabbil alamin Allah yampa ekyengera kyekikazi kino ng'ekikazi kitegeera ebintu obanga ate gwe otegeera ebintu nga n'omukazi yennyini tebakamukolangako nga okamukoze naawunga bali tamanyi nti bakwatawo olaba akakafo kalinga akafo ke tuyita usport ka usport kalinako awo between emmana ne between omusino ne kayurethera awo waliwo awo akanyama awo akasigalira awo maama nnyabo omuntu n'akakwatako n'ayisaawo bulungi nnyo bw'ati abeera ng'omuntu akuweeweeta ng'oli mu mpale baali bakuweeweeseeko ng'oli mu mpale omusajja n'ateekawo engalo n'atandika okuzannyisa bw'ati takwata ku musino naye biba biwoomerera ogenda okuyita amalusu geesomba naye simanyi lwaki babeera batuweeweeta ate amalusu geesomba sikitegeera amalusu galina kwesomba nga ngenda kulya kyakulya naye munnange bw'ova kuweeweeta owulira nga amalusu geesomba mu kamwa oba nze ngawulira nga nze obuseegu bwange bwe bunsumbu malusu geesomba mu kamwa ogenda okulira ng'obwagazi buyitiridde ogenda okulira ng'omuntu mmwe mubibe nako so akafo ako kakwateko bulungi omukyala ajja kuyira amazzi omukazi ajja kutuuka ku ntikko ate ajja kutenda okubeera ng'omanyi okuzina emmana just ako kokka bw'oba okozesa mukira ogusindikayo munda togusindikirayo ddala nze kyenva mulanze mbasaasira mu abanoonya emikira emiwanvu mbusenga nze nina inchi 5 njagala kwongerako oyongerako zaaki olagawa where are you going ogutwalawa ofaaki oyongerako gwa bwerere you are just wasting your energy and resources gufokasinga bufokasinze ku wano kungulu awo obwagazi bw'emmana obusinga bw'otunuulira anatome y'omukyala oba enkula y'emmana y'omukyala obwagazi obusinga buli wabweru inchi ezinga 3 munda okuvaawo kubanga eri gye muluubirira okuyingira gye muluubirira okugenda balyoka bujjambo naye mwe gye mulwanira kati n'olyoka oleka wano ng'ate battlefield yaddala eri wano ku mimwawo ku misino ku ogundi ku nfuli ku biki awo nensigala nga nze senga 5256 temwerabira ku subscribe n'okulekinga ne commentinga omukama abanjagalire abankuumire temujjangu okwo bantu bange abalungi mbagala nnyo nnyo yeah.